Omusinga w'obusinga bwa Rwenzori Charles Weasley Mumbere alaze okunyola olw'abo ebyokwerinda okumulemesa okulambula amalwaliro obutali ne pulojekiti endala eziri mu kuzimbibwa. Bino Omusinga yabyogedde olunaku lw'eggulo wakati mu nkumi n'enkumi z'abantu be abakungaanidde ku Rwenzori Square. Atadde ab'ebyokwerinda ku nninga okunnyonnyola lwaki bamuganye okulambula eddwaliro lya Kirembe, Lukooki Health Center for okujja ettaka mu Mugganya Mwamba n'ebirala. Charles Kahindo, meya w'ekibuga ky'e Kasese aliko byatanyiza ku bibaddewo. We invited the King Kasese as leaders of Kasese municipality so that he helps us to amplify our voice to accept and thank the government for what it has done for the people of Kasese municipality, especially on the road sector. We have the best roads now in Western Uganda. Kasese municipality, we are blessed because we have implemented USMID project which has worked on our road infrastructure very well. Mumbere atendereza gavumenti olw'okukyusa ekifaananyi kya Kasese municipality nga bazimba enguudo eziri ku mutindo wansi w'enteekateeka eya USMID. So meya nga kusima kuzibu have development shoma bekola no Kasese. Kasese yetu obviously enguude traffic lights. RDC Kasese Lieutenant Joe Walusimbi nga yanukula ebyogedde Omusinga agambye nti wali abamulemesezza kulambula naye babadde beetaaga obudde bamanyisibwe mangu ab'ebyokwerinda basobole okuteekateeka obulungi nga takozeddwa nsobi bannabyabufuzi nga bwe gwali mu 2016. That maybe there are politicians who want to use him to gain their interests. But for us as security and me in charge, the Radio District Commission and my team, we have never had it in our minds. But maybe politicians just want to maneuver their own ways, but the king should know that he was not blocked. Sama Manyire, Robert Kule bakusakidde gweno ku Bukedde TV.